Essawa yonna waliwo okukyusa abakuumi ba pulezidenti okumuggyako aba electoral commission okumuwa aba SF Saabalala bateesezza okukyusa abakuumi ba pulezidenti. So pulezidenti otubuulirangako bwe wabaawo ekiriwo naye nange ku gaadi kwendi software kale nze wendi. Pulezidenti bw'oba olina wooli nga bw'oli Embalala kubeereko abantu babiri abasigala ku mmotoka ya pulezidenti esayidi eno ne sayidi eno. Ku ddirisa erya driver n'erya co-driver wabeereyo omuntu ng'akuuma layini eno n'omulala akuuma layini eno. So akuuma layini eno akuumirako nemmanju w'emmotoka, akuuma layini eno akuumirako mu maaso g'emmotoka. Bateesa okukola emmotoka ya pulezidenti ekintu ng'alina wagipaakinze. So aba security temuggwaawo ku mmotoka no. Abamu bwe bagendera ku pulezidenti w'abalaze emmotoka esigaleko abakuumi. Tewali muntu kukutama kumpi n'emmotoka eyo, tewali gikwata ku ddirisa. N'ekyo waliwo omusirikale gwe batutte okukulira ebitundu by'e Luwuuka, amannya ge bamuyita Muhoozi. Ali Luwuuka yeri gye bakwatira pulezidenti yagenda okukulira ebikwekweto byeyo mu kampeyini zino, era aliyo ku orders za kulemesa pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu mu bitundu ebyeyo. Erinnya lyo bakuyita Muhoozi. Naye ayina ebbaala ku Gayaza Road ekitundu bayitawo Kyabakadde. Ayina ebbaala we Kyabakadde, so mujja mutegeera musobola okutuwa ku nnamba ye. Naye ekintu kyonna ky'oteeseteese okukola pulezidenti kimukole ng'obudde bukyali, yanguwa okukimukola. Yesu yagamba Yuda nti ky'oteeseteese okukola kikole mangu. Kimukole mangu, kimukole mangu kiveewo tugende ku leva endala. Naye bw'oba okimukola omwana wo owa siniya 4 sooka omubeeze wano. Waliira, wasula, wabeera, wasomera, gyazannyira yonna mujjeeyo obeere naye wano ku kido olyoke okole pulezidenti ekintu. Essawa yonna waliwo okukyusa abakuumi ba pulezidenti okumuggyako aba electoral commission okumuwa aba SF Saabalala. Essawa yonna waliwo okukyusa abakuumi ba pulezidenti okumuggyako aba electoral commission okumuwa aba SF Saabalala. Bateesezza okukyusa abakuumi ba pulezidenti. So pulezidenti otubuulirangako bwe wabaawo ekiriwo naye nange ku gaadi kwendi software kale nze wendi. Pulezidenti bw'oba olina wooli nga bw'oli Embalala kubeereko abantu babiri abasigala ku mmotoka ya pulezidenti esayidi eno ne sayidi eno. Ku ddirisa erya driver n'erya co-driver wabeereyo omuntu ng'akuuma layini eno n'omulala akuuma layini eno. So akuuma layini eno akuumirako nemmanju w'emmotoka, akuuma layini eno akuumirako mu maaso g'emmotoka. Bateesa okukola emmotoka ya pulezidenti ekintu ng'alina wagipaakinze. So aba security temuggwaawo ku mmotoka no. Abamu bwe bagendera ku pulezidenti w'abalaze emmotoka esigaleko abakuumi. Tewali muntu kukutama kumpi n'emmotoka eyo, tewali gikwata ku ddirisa. N'ekyo waliwo omusirikale gwe batutte okukulira ebitundu by'e Luwuuka, amannya ge bamuyita Muhoozi. Ali Luwuuka yeri gye bakwatira pulezidenti yagenda okukulira ebikwekweto byeyo mu kampeyini zino, era aliyo ku orders za kulemesa pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu mu bitundu ebyeyo. Erinnya lyo bakuyita Muhoozi. Naye ayina
ayina ebbaala ku Gayaza Road ekitundu bayitawo kyabakadde. Ayina ebbaala we kyabakadde, so mujja mutegeera musobola okutuwa ku namba ye. Naye ekintu kyonna kyoteeseteese okukola pulezidenti kimukole ng'obudde bukyali, yangu okukimukola. Yesu yagamba Yuda nti kyoteeseteese okukola kikole mangu. Kimukole mangu. Kimukole mangu kiveewo tugende ku leve endala. Naye bw'oba okimukola, omwana wo wa siniya 4 sooka omubeeze wano. Waliira, wasula, wabeera, wasomera, gyazannyira, yonna mujjeeyo obeere naye wano ku kido olyoke okole pulezidenti ekintu. Essaawa yonna waliwo okukyusa abakuumi ba pulezidenti, okumuggyako aba Electoral Commission, okumuwa aba SF Saabalala. Essaawa yonna waliwo okukyusa abakuumi ba pulezidenti, okumuggyako aba Electoral Commission, okumuwa aba SF Saabalala. Bateesezza okukyusa abakuumi ba pulezidenti. So pulezidenti otubuulirangako bwe wabaawo ekiriwo, naye nange ku gaadi kwendi software ya kale. Nze wendi. Pulezidenti bw'oba oyina wooli nga bw'oli Embalala, kubeereko abantu babiri abasigala ku mmotoka ya pulezidenti, esayidi eno ne sayidi eno. Ku ddirisa erya driver n'erya co-driver wabeereyo omuntu ng'akuuma layini eno n'omulala akuuma layini eno. So akuuma layini eno akuumirako n'emmanju w'emmotoka, akuuma layini eno akuumirako mu maaso g'emmotoka. Bateesa okukola emmotoka ya pulezidenti ekintu ng'alina wagipaakinze. So aba security temuggwaawo ku mmotoka, no. Abamu bwe bagendera ku pulezidenti w'abalaze emmotoka esigaleko abakuumi. Tewali muntu kukutama kumpi n'emmotoka eyo, tewali gikwata ku ddirisa. N'ekyo waliwo omusirikale gwe batutte okukulira ebitundu by'e Luwuuka, amannya ge bamuyita Muhoozi. Ali Luwuuka, yali gye bakwatira pulezidenti, yagenda okukulira ebikwekweto byeyo mu kampeyini zino. Era aliyo ku orders za kulemesa pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu mu bitundu ebyeyo. Erinnya lyo bakuyita Muhoozi.